ne mugamba atonjagala ate sister wange Anet mbwa oli sikyamwagala gw'omulaba mwali muno mu Uganda ne mugamba ate bw'aba era ataliimu naye alikomawo mulibeera mwembi agamba oli sikyayagala njagala ggwe ko gwe koze n'engamba ate n'ogamba okuswala kuno ngenda kudda wa sister ye bw'ali kiwulira ate okuswala biki ensi kuyiiya ye yankwana sinze yamukwana nange nali byange najja nansanga ndi awo kati ye yakola ki maama tombuuza bingi kubanga nze kyemmanyi ate n'omwana atu abyogera musanyufu muzibu kubanga nze nange wayambuulira bw'atyo nindaba sister wange taliiwo sooka otubuulemu ku bigambo yagamba bigambo kyawo kale katugeze azze ku dduuka yakutandika atya yangamba nkwagala nakulaba dda mpulira nkwagala naye nga sisobola kwatulira nga ne sister wange akyaliwo yakwagala dda nga ne muganda wakyaliwo ngaakyaliwo ko ggwe kozi nengamba nze nali sikirabamu wali onjagala naye nze nali sikisuubira sikisuubira ye okunjagala nozaako kyawo ng'omuwala omugezi wazaako ki nesooka nengaanamukko netubeerako awo naye ye buli bwe bukya nga bwajja buli bwe bukya nga ye takowajjawo ku dduuka takoowa mutima muli nendaba ekisajja kyabandi olumya kyaki kamwetwalire sister wange taliiwo sister wange ali eyo leero kirabika nga bamusindikira ebyo nga bamusindikira ki eyo biwasaapu eyo nga bamugamba batulaba ffenna biki tulinayo nze mwagala kati ate nkole ki gweomusajja wo mwagala kati ayafuka wange takyaliwo oli ali eri bweru baalina bamumala kitegeeza yafuna abalala oza abaana babeerebwa nti baba n'abasajja tibaba n'abasajja era ali eyo amanyi omwami waali eno kati singa abadde amanyi omusajja akyamwagala abadde asobola kumukubiranga olusinga boogera ku simu ng'omusajja tasobola kulaga mbu ayagala nze oba n'akyawa kukwata essimu y'oli wekimanyi nti abasajja wano balimba ayinza okuba akulimba wano akweyambisaako omugenda kikyankalana ne muganda wo olw'omusajja ate nga nawe talina olusigyaku kati gwe yakuwasa bana wakwagalirako awo nze mbeera naye kati nze kale kankitwale nga yampasa kubanga mbeera naye obwangi obeera naye waka oyo kati yafuuka wange ye bw'ali bakyayagala mukyala we ng'akomyewo kati omuganda we bw'akomawo ogenda zitu kati muganda ng'aba akomyewo ng'awulira ayagala musajja we musajja bw'ali bamwagala ng'akyayagala mukyala we alitwala nga mbaleka naye musajja bw'ali bagamba ekyo kyakoma kuva yagenda si kyayagala era oyo mulina oba tukyawogana ne sister wange kirinaamu gundi kubanga tokinambuzi okukyaba omuganda tokinambuzi kirinaamu buzibu muganda wange omuganda wo n'omusajja olonda kanyi nze ndondawo musajja kubanga muganda wange kati bw'anaaba muganda wange bwenamukubiranga simu mange mulwadde oba mama waffe mulwadde yampanga kaki yakuwanga kaki kati ono omusajja bwewamukubiranga essimu nti mama wo mulwadde ye yakuwanga kaki yakuwanga mmeka yampanga sente akwata 5,20 ng'agampa era nesaawa zino mama naye okimanyi ngaebyo byonna ebyo byonna omusajja asobola okubikola ng'ayagala kufuna naye okimanyi nti naye byonna nga ono muganda wo mwava naye mu lubuto lwa mama wo twava naye yes naye kati watuukidde kubanga ate nze ndi mutoowe yanodde asobola kunyamba naye bwe yagenda n'ayerabira ffe omugamba omukubira simu agijjako yes omuntu wastukira n'agenda wano naddala mu abaana bali mu nsi z'abawalabu eyo omanye empisa gye babayisaamu teri mwana agenda eyo ng'ali mu mirembe kuba kubonaabona naye kati we munaamuddako buli kizibu ekigudde mu famire ne mu kika nti Anet leeta y'abiri Anet aba yagenda kukolawo ki aba yagenda kukolawo ki okimanyi nti abajja kudda no nga talina wadde 10 olw'okuba ali kummwe yali alina sooka kubeesonyiwamu asooka naye aseevingeko kasente nga ye omuntu ebya Anet saagala kumanya oba musajja yamuluma oba dduuka yemuluma nze dduuka eyamba ffe ffenna oba nagisuulawo yaffe ffenna naye nga edduuka lyo gyeriri dduuka gyeriri naye mulimu ebitonotono gwamugamba teririiyo nga njagala esonyiwe nze aliesonyiwa alive gwotwale emaali iye
naye mukwesigaza dduuka sigamba mbu n'omusajja nze yamwekwanira. Kakati gwe twawulira nsonyi okuba nti kale edduuka kale walitwala ekyo kale oyinza okuba olina ensonga ate nga nayo toyina n'otwala edduuka lya muganda wo n'omusajja. Ndina bitwala lwa nsonga z'omusajja si nze yamwekwana yajja yekka ate n'ebirungi byankolera bingi okusinga Aneti byampa. Ye Aneti bwali baakomyewo muneesooti kwesootinga biki yayesootinga ne bbaawe bw'alaba mbu omusajja akyamwagala oba omusajja amwagala nze ndibaleka naye omusajja bw'aligamba sikyayagala sinsigala naye kubanga ne maama mwenyini sinaba mulaga mbu omusajja gwe njagala wa Aneti. Naye maama naye yennyini ayeebuuza mwanange sente ozijjawa kundabirira bw'oti ngamba sente nzijja. Ekyo tukireke tukitegedde omusajja ye wamutwala. Omanyi nina binadde njagala okumanyaako nga kyo naba kutuuka ali kuwangula birabo byange. Okitegedde omusajja ye wamutwala ekyo kitegeerekese. Okay, tugende ndoze. Okay. Ekyo tukitegedde webali nnyo. Nina ekirala kyenjagala tumanye mikwano gyange. Kyenjagala ombuulireko. Kyekisembayo tofaayo. Kano kakuka ke kasembayo kamuwe kati tulieko tutuuke ku birabo byaffe. Kitegedde mukwano. Akaliwa konna. Akaliwa konna. Aneti wagende bweru. Sente yasooka zisindikira muganda mu mukulu. Si bwe kyali? Bwe kyali. Gwe n'omukubira essimu n'omuganda mu omukulu sente azirya. Bwe kyali? Oba yakuwaayiriza? Teyampaayiriza. Bwagimukubira? Nagimukubira. Naye nga ddala kituufu muganda mu sente yali azirya oba wali olimba? Yali tazirya. Nali nnimba. Nga njaga lwaki ye yali azikubira oli nga nze wendi yasindikira oli. Kati gwe kyakuluma kuba nti sente yali azisindikira oli ng'oyagala zisindikire gwe. Sindikire nze kubanga nawe yali asindikira